Gwaita David Lutalo weekend yabadde ne press conference yasobodde okubaate nga ayogera ku kivulu kye babongote VIP concert egenda okubeera ku Serena. Era David Lutalo yabaddeko wa Pastor Bujingo nga omanyi Pastor Bujingo ennaku zino amawulire akyagalimu nnyo emboozi etambula ddala mu mbeera eyo. Kati abayimbi bangi nnyo abasobodde okubaate bagenza okumulambulako. Omukulu Eddie Kenzo ne Federation yagendayo, ndabyeko Antonix bagenze, abayimbi abenjawulo bagenzeeyo okumulaba, ne David Lutalo naye asobodde okubaate nga agenda. Wabula nga David Lutalo okugendayo ye yasobodde okubaate nga agendayo mu mbeera ey'okubaate nga ayogera n'ekituufu ekyasobola okubaate nga kitambula. Waliwo abaana bali ku TikTok bakola eddoboozi, waliwo ka software koyinza okubaate nga okozesa ne kakwatakwatamu eddoboozi lekayiteeka mu ka auto n'osobola okubaate nga eddoboozi. Kati waliwo akatambi akabadde ku TikTok nga kefaananyizaamu eddoboozi ya David Lutalo ng'alinga eyawagira ebyo byonna ebyagenda wa Pastor Bujingo. Akatambi kano kandabe wano banyiiza kaali si kangu wadde n'akamu, naye abaana bali ku TikTok. Akatambi kano kaali bwe kati, abaana nga bazzeemu eddoboozi lya David Lutalo mu luyimba babongote. Musumba yena nembuza tata lwaki Bujingo Saabalwanyi yasomukumi waffe wanene ensobya erikwani ow'oluganda mukyakiyani nga Bujingo atta bantu ewava olukalikali wanene ensobya erikwani saba mukulu Bujingo waffe. Aya basi ke katambi ako akabadde ku mutimbagano nga katambula, bangi ne bagamba oba David Lutalo ate abadde atya. David Lutalo avuddeyo n'asobola okubaate yabyogeredde ewa Pastor Bujingo n'agamba nange akatambi ako takamanyiiko wadde yatandise bw'ati ng'agamba ebiwundu abirabyeko wadde ng'ebiwundu babimulagidde ku ssimu. Banne bannayuganda mwena abafanzi ba David Lutalo balamusizaako nnyo nti mbaagala nnyo. Nzize kulaba Pastor Bujingo kubanga nali nako okumulaba ku 31st nga ngenza okusaba, mawulire ne gangwako nga siriiwo, ebizibu byafunye kutta omukwano gwe tulidde amuyita na muganda we, kitegeeza enkolagana ebadde nnene nnyo wakati waabwe, naye okumulabako kubanga alina n'ebiwundu mu mugongo birabye. Kitegedde David Lutalo naye yabirabye. Agambye kubali ku social media abawakanye bya Pastor Bujingo, David Lutalo agamba ati era abantu bokwogera tekigenda kukuvaawo kubanga tekyatandika leero, ate sitteeka nti bw'oba okola bulungi buli omu alina okwagala. Eryo sitteeka Yesu yakwatanga enfufu n'awonya abantu amaaso, naye ate ne bamukomerera. Kati so okukomererwa kwonna kwetubaako abantu kwe batatusuubiriramu, kuba nange bankomerera nga sirina gwe nali nvumye, sirina gwe nali nkoze kintu, naye ne bakomerera. Tekitegeeza nti bw'oba okola bulungi. Okitegedde ye Daudi Lutalo agamba nti yasooka kukkiriza olw'ensonga nti bamalako omwaka 2. Olira sakkiriza n'eŋŋaana nga manyi bintu bya social media ngera bujjo bwe bibeera paka nabimala okubiraba ate era ku Soul TV ndyoka nkakasa nti bituufu. Saaliwo nali ndi mu byalo eyo, kyova olaba naluddewo okujja okumubuuzaako. Waliwo obuweereza obulala bwe nayina ng'ate bwo tebulina excuse, so nensooka maliriza biri. Aya basi David Lutalo ku katambi kano kowuliddeko, David Lutalo akogerako bw'ati agamba nti naye byamusobedde kubanga abaana ba TikTok bano kali akantu ko kampisa bubi nnyo, era Katonda awo omukisa oyo omwana yakakola kuba yenkola yange, omuntu atanjagala musabira mukisa kubanga kabutemu nnyo. Tosobola vuma muntu magufu, omuntu ali mu bulumi, ali mu yeetaga osaasira ate nokola ki n'obanga amuvumu oba asanyukira obuzibu bw'aba alimu. Ate si kyekisoose nkimbye ne mu nnyimba nnyingi ng'ensi yaffe si bwetyo, nabiyimbadde ebyo nti si kirungi obutemu busigazi bwe bali batalabaani si ffe tulina ngambuza nti twatandika ddi okweteekera kamyu mu doodo. Omanyi kamyu asiiwa abalagala nnyo ate doodo bamulya, byonna bya green, so omulala asobola okubitabika awamu. Kati yenkola eyo bwetyo.